kati nsijene mpulira kati ebintu bajja ne bangamba simanya Fike Gaza alien skin ate omwana yamwisizaamu eggaali nayama mukube ngumi ebyo bannange simanya Fike Gaza alien skin nze manze kambabulire nze ndi jjajja Golola champion lwaki temujjano mwakane musoka tukolamu training tusoka tukola nemwekube ngumi ziri ezaddala kubanga oli tattaddenja ate ono simanya azole yagwalumbugola eggaali ezo kiki ekigenda mu maaso mwana nze mbadde ndowooza mwandibadde muweerako ne tumanya ani Fike Gaza oba ono takyaddenja naye nga mwenna kye muba mumanya nti muli bakabi nnyo mwe kye muba mukola kutulagako obulaziro nze omanyize nze ndikyovulaba nze ebintu bya TikTok sibisobola omuntu ayinza okunvumira ku TikTok n'entabuka nze njagala bino ebyomuntu face to face nkusaleko ebintu biggweeraawo awo wennyini ndine Golola Moses omusajja azinisa ekifuba omulaba ekifuba bwekikankana emboozi ye empanvu nnyo tuula ogiwulirize ne ka audio kennyini akagamba nti would have helped Golola. But we are worried. He might turn another Bobi Wine. Beerako ogenda kiraba. Because of it, esawa zigenda okuwera saawa 3 saawa 4 training ebe ewedde omuntu n'asobola okubaako ekyakyagenda neyeekolera era kati wonsaliddeko wano omanyi naawe owedde ozuba wonsaliddeko wano kati mbadde ne mukunywa kukakunywa bayita batya olwendo lw'otuugi olunaku onywa bumeka akati ekyolunaku gamba nakivaako nekisinzira appetite gyembandi na mudu gyembandimu mudu zembandimu kwegamba yenyo gyeja kwagenda okunya akawere ng'omwana mugambo wange sunda nsanyusa okulaba muganda wange gigenda gitya mpolampola kati njagala tugende straight ku nsonga emu gye nawuliddeko I don't know how true is that kituufu ayagala kuyitayalinga ya omanyi ekisooka neebaza abawagizi bange abampagidde ebbanga lyonna abanjagadde kubanga nze tewali kisinga kunjagaza Uganda ng'abantu b'ensanga actually nze oli bwangamba ogende bweganga bwe naagenda ebweru abantu b'ebbeeru yabo tebannategeera naye wano bw'oli woyita Golola nkimanyi nti wano n'olugero olwo bagamba mbu ekiti ekitava ku ssogerero oba simanyi kikizaala bitya ate ekirala nkimanyi nti omusana nga bwe gwanviirayo omusana gujja kutuuka guke omusana gwanviirayo nembeera champion nenfuuka owakabi natandika talenti nga nkyali mwana muto nga nkyali mu ssomero nze kwegamba simanyi kubanga nti ebintu byonna bitandikira mu kusoma sina 27 kubanga ebintu nabitandikira ddala eyo mu 1999 kwegamba twava kuva mu buvubuka nga ffe twayagalanga nnyo okubeera actually okufuuka champion kyali kirooto nali nga nkyasula na waka wa mukadde nendota olunaku olumu nga bamperekera naye nga nyambadde ovolo yali njeru nga eryawo tetukula nnyo naye nga bangamba Golola genda gwe champion gwogenda okutukiikirira akati bwe nagira neva mu it was like a dream naye ngamba kati bano kati mbadde ngenda kukiikira ki nga nekyengenda okukiikira naye nga nina eddoboozi liŋŋamba nti gwe champion genda gwogenda okutukiikirira bwe nadda engulu omanyi twatuzaalibwa mu maka agatya Mukama Katonda ekigambo kusaba twakiviira ddala buto kwegamba tuze tusaba tuze tukola ne baganda baffe bapasita mayambala bakulu baffe ba Erina Nanteza baali bakyala basumba kakati bwe natula wansi bwe ngamba Mukama Katonda kino ekirooto kyendoose bwe banga Mukama Katonda gwatuukiza ebirooto nsaba otuukiza ekirooto kino era nsaba Mukama ondage bwa champion kibwe ngenda okubeera kubanga ebiseera ebyo nali nkuba akapiira nze nali mukubi wa kapiira era maama wange yaŋŋamba mwana wange ekikujje mu kapiira ogenda okuba ebikonde kyaki bagenda kukuba ennyindo eyo emenyeke bagenda kukola batya so wana akapiira obadde osambira ku kyalo nojja bakuwaina ku kasente ne bagenda wena sambanga namba 11 kati ani namba 11 so wali boola n'otaninga mu bikonde nali boola naye bwe nafuna ekyoto ky'obwa champion ne ngamba mu bwa boola teriyo ba champion okujjako champions league ne ngamba champion yani champion abeera atya
nera kumanya champion bibano baduka no wangula emisinde Olympia champion otokbo buwe bikonde kati ekyo biwe bikonde kyanyingira munyo kubanga ebiseera ebyo Mike Tyson yavuganga Mike Tyson fe twasulako olulwala lwa Tyson lwatusuzaako ebweru nga tulaba naye nali ku kizindaalo kya firimu bwekitinga kyekyogera amukubya pakati naye nga twasula ku kizindaalo naye nga tugenze kulaba kuliza lulwana lwa Mike Tyson. Mike Tyson yalwananga ng'abantu basula wabweru kubanga eri mu Las Vegas obudde buba sawa mukaaga ate no buba bukya. So ndaba Mike Tyson nga leta okubanga Mike Tyson leta okubiwa ebikonde kati ate ebiseera twalinanga ba Justin Juko Uganda Destroyer ebiseera ebyo Kassim Ouma the Dream yali atandise naye okubeera omusajja owakabiri mu Amerika naye ndaba ne ngamba bano abateetaaga kubeera champion ndowooza wa bikonde era natandikira kawempe nga bwe twakubiranga waliwo mundaawo watundanga amata ku stage awo era omusajja yatrainingawo balinga bamuyita Haji omusajja oli yalinga naye nga mukudduka emisinde tewali amusobola akuba sama kyokka nga yatugamba yalitayalinga. So ekintu ky'okulitayalinga ebiseera ebisinga nti kiki ekikulitayalinza kati bwe tulira okulitayalinga kwange Mukama anviiriddeyo ampadde ebintu bingi nnyo byenfunye mu kulwana okwatikira okufuna erinnya ekyokubeera nti I'm a public figure. Ekyo kintu kyamaanyi nnyo. So Katonda nnyambye nfuuse brand bannabyamizannyo batono nnyo ba celebrity batono nnyo babikaminga brand essaawa yakakati mbadde brand face mbadde face wa company big companies era nakati very soon waliwo gye ngenda okufuna endorsement. So kino kyonna kye neebaza Mukama nti ekyo Mukama nkyebaza naye kyenjagala okulitayalinga nti I want to create other Gololas. Nkimanyi ono Golola agenda kubeera ayina ekiseera kyagenda okutuuka nga takyasobola kulwana nga bwe yalwananga. Mike Tyson yalwananga abasajja ba Muhammad Ali twabalabako nga bakaddiye nga n'okunyenyaanyenya naye nga asigaza legacy. So what I'm looking here nti Katonda nga akyampadde ekisa Katonda nga akyampadde amanyi kati ate ekirala abasajja bonna mbakubye nwanye entalo natandika okulwana wano nga bagamba Golola omonyo wa buugi. Golola, can't you make other Gololas ng'okyali mu muzannyo? You can, but sport in an age limit. Sport and music, they are all entertainment. Na yibiri na age limit. Byanjawulo. Nti omusajja oyinza okuba ku myaka 75 n'osigala ng'okuba omuziki bakufolio bine bakyakuba omuziki bajjajjaragadde obalengera nti abakuba omuziki ate bwenna n'abajjamu entuuyo naye fighting industry emizannyo gino egikozesa amaanyi agali extreme ng'akapiira okulwana kulina age limit nti of course the more you're growing omubiri gukula activity okagamba obwactive bwagwo bujjanga bukendeera bulinga bwolaba ennimiro nti osobola okukeera ku makya ng'ennimiro nnungi nnyo evaamu ebimera birungi naye nekeera ku makya notandika okugamba tuteekemu obusabwente tuteekemu ekikuteesaamu obusabwente kikuteesaamu akalimba w'enkoko kwongeramu bigimusa. So you feel like okuze? I don't feel like nkuze because osooka n'omanya nti omuzannyo nguluddemu ebbanga actually natera fe balina okucelebrate 20 years of fighting in the fighting industry nti tukuze twatandika tuli baana bato kati tuli basajja bakulu we are in our 40s. So what do you expect else? Katonda nti bw'aba Katonda akublessinze so kakati esaala zaffe kyali kyakufuna mafuta titulina bannaffe bangi abafuna ku mukisa naye batagukozesa. Abasajja nga ba Ouma Kassim abasajja balwanako mu America bafuna ku sente zitalooza tulifunako oyo musajja yafunako ku $1 million. So talk of today nga tonazimba abagolola abalala ani gugenda olekera kati kyenjagala si kyakulekera kati kubanga lwaki nze mbadde nkutte akati ng'era nzija neera neebaza nnyo abalwanyi bannange bezize nkompitinga nabo bamugula tugume baguma lusemata n'abasigadde bonna. So abantu bano ndina kweraliikira kubanga nze mbadde nkutte akati kano naye ate tulinayo levo y'abaana abato bano ababadde bajjanga nga bazannya era ne mwana zaffe tuba tubona tulina bandakaali bano abaana abasookawo
kati kickboxing ono abadde akuze nga tulina abaana abavudde mu bwamaki abatandise okuvaayo bwe bati nga omulaba nolaba nti abavubuka abavumuza envuumuulo kati ate abavubuka bano envuumuulo kye balina nti fighting industry bamu entertainment eno tebannaba kumanya kinyusi kigirimu tebannaba kumanya business eri mu fighting industry bamu entertainment kye bayita branding yourself marketing yourself because nga gwe olina okwemarketinga gwe marketi abantu bajja kulaba gwe bwemaani mu freedom city wali eri abantu bonna abajja okulaba bajja kulaba Golola abaana bano beetaaga okwongera okuzimba kubanga ffe ate omusingi gwe twajja kuzimbira si gwe bali era kyova olaba nti kati neetaaga okuŋŋaanya abalwanyi mbabulira omuntu ye marketinga atya omuntu afuuka atya champion omuntu alina kusukkuluma atya kubanga abantu abamu bafuna opportunity ng'akazindalo k'okuteka n'akakawunyemu naye ng'omwana n'omugamba yogerako eri abantu nga talina kyasobola tabamanyi kweseeringa so balina okuyiga okwetunda okwekolera akatale kubanga ne mu America ekifudde aba Mayweather abasajja abamanyi okufuna sente ez'amaanyi beba fan base era wano n'omuyimbi asinga okuba n'abawagizi sente ziba nyingi nnyo zibamusasulira okusanga mukadde 8 mukadde 9 yes ng'ogyeko brand n'okubanga you celebrity si yonna ekumanyi ebirala biki byofunye mu fighting ekisooka fighting eno endeetedde okwagala eggwanga lyange however waliwo ne president bwe yaleeta abasajja okubajja mu nsi z'ebweru nga abaleese kuyigiriza bannayuganda kwagala nsi yaabwe kati ate nga ffe weetuli abalwanyi okwagala ensi yaffe ekyala kyenfunye because gy'emikwano kintu kikulu nnyo era kyova olaba nti essaawa yakakati wano tuli waliwo foundation katonda yatuyambye twamala okufuna permit ne certificate okuva mu national NGO bureau etukkiza okuoperatinga ekirooto kyaffe kati n'ekigendererwa twagala kulaba nga tusimba talent mu kutuula okufumiitiriza ennyo lwaki abazungu batusingako lwaki oli agamba nti alwana agenda ebweru lwaki okulaba nti talent zikuze nnyo ebweru nti abazungu bajja ne balaba nti talent mu bavubuka bazisimba busimbi otulaba n'abasajja abategeka emipiira nolaba abaana bali mu academy zaabwe nowulira nti Manchester yasayininza omwana obukadde 10 obwa dola obukadde obwa dola fano mu Uganda tunaba kukimanya nti talent yeetaaga kusimba kati essaawa yakakati foundation gye tulina njagala kubeera nga ntandika okusimba talent ekyala mu sports tukyayina ebizibu bingi nnyo tukyayina bakochi batono nnyo mu Uganda abakugu ziwona olw'ekiseera leeta akaffe ne mwana wange waliwo ekiseera bwe bankubako eŋŋumi naye abantu gitukyeragakanankanandi kati ekibayita ekijjuliro awo oba onyiizeemu kati bantu bakubuddiza nti ogamba yoyo champion bwabeera era bwoddeeyo nga weyita champion tolina lusaniya lwaffere tonywa kadomola kabuugi kati waba omukazi nagamba naye katonda we kati oba kati omukazi anakufumbirwa anaaba atya naye nga ngiza akatambala mwana wange kasaatusaatu okay okusomozebwa ofunye kwenkana ki this line mu mbeera eno yonna okutuuka akaseera nga kano k'okuyitayalingiramu nze okusomoza kwensanze kwe kubanga nti njagala ebintu ebisukkulumye singa nali njagala kumatiza bulamu bwange na bitundu byange byakyama nandibadde sirina kusoomozebwa naye okusoomozebwa kwe nina kwe kulaba nti nina kati waliwo abaana kati abali mu kkuba bali mu kujja bava mu Eastern bagenda kujja ano okwongera okubangulwa mu kickboxing n'okuyiga fitness okusoomozebwa kwe nina nti eggwanga lyaffe tirina bakurealizinga tirina bakumanya Golola mugaso kiki gwalina era nze saagala male kufa eggwanga lyoke ligambe Golola badde wa mugaso nnyo era tuvudde tusigaza eddibu lwaki mwagala okusigaza eddibu era wembadde nzija nengamba akyogera si yakireeta mukama ngaakujjulidde wano ensi yani kucelebratinze eti nze saagala kuncelebratinga bakole batya naye ensi
erina kuncelebratinga nga ndi mulamu kubanga omanyi okucelebratinga ng'ofudde kintu kirala naye okucelebratingako abo abasajja ba Nelson Mandela babacelebratingako nga bakyali balamu nalaba omukwano njagala nkeere nteeke shokukwiketikko ovo nga bagamba we are going to celebrate Golola Moses nti is our celebrity tugeze kumuselebratinga kiki kubanga tugenda kulaba fights ezazaalwana tugenda kugula ku t-shirts tugenda kumuwagira abantu ofunewo ku sente abantu bayizo kati akati Golola uselebo waffe twagala abiri bati twagala eggwanga tutuzimbeko ebibumbe nga mu America abasajja ba Mayweather babazimbyemu ekirowoozo ekyo kirina bisi ekyokutegeka abantu bakucelebrating ali akati go era nga bungambye kawunye mu gomponyizaamu naye era bwombuuziza mbadde sikirya naye ekyo kifunyefunye nengamba ne nze ndowooza weetaaga n'otula n'ojja n'ogamba kubanga buli bwolaba abantu baza okucelebratinga kikutwala okufukamira wansi n'olaba amaanyi ga Mukama Katonda n'ogamba Mukama Katonda abayimbi bajja kubeererawo kugambye kati nze nina abayimbi kati ngojje ku spice nti nina abayimbi abasukka mu 20 nga bazze bayimba enyimba nga bayimba ku Golola wano gwe nawulidde ebiseera byagamba nze ndi mulwanyi nsobola okuba Golola bwefuna ababuusibiro biguwa pasitekyera kulokoka buvulira pakatagodieragawa so kakati why don't you make a show abantu ne bakusupportinga kwegamba byebintu ebyagala bwoti kati byebintu ebimu byetunulidde nti retirement sigenda kugamba nti nomanyi retirement erina ebintu binyiti oretirenis ogenda kuzzaako ki kakati retirement nze ntunulidde nti okulwana kuno of course mbadde nkulwana nga kumbeezaawo nga nfuna sente nga kubeezaawo obulamu bwange era nga mwana nefuna sente nensobola okukolako ku some needs naye nze ndowooza nti nsobola okufuna sente ate zisingako nga siri mu ringi because ebiseera ebisinga byembeera nwana katwano mu Uganda bemba nwanye ekintu ekinene ennyo ndwana emirundi 2 mu mwaka kati ate okulwana tefere tulinga abayimbi nti omuyimbi nga Palaso bayinza mu booking ekireka ne booking ebanda singa bano bashiba nga bano baani naye karate omulwanyi olwana lumu kitegeeza nti sente z'oba oyingiza ziba ntono kate nga sente zetuweebwa ba promoters sente ntono kyobola abantu nga bali abasajja ba Mayweather alwana omulundi gumu mu mwaka ne bagamba nti yalwanidde $1,000,000 majjala osizeera nokawunye mu 360 n'okumuntu kuwa Kachumbali TV okubuli ba promota bano bajje bakubeereremu bakutegeke Golola abantu bakucelebrating ose bye ogambe bye ekikulu nze kino kye nalaba ku ba promota nabo kwegamba be batusinga okwagala okufuna sente kubanga bono wani kuŋŋanyiza ba promota nebo bakuŋŋanya nga bagamba zino sente zino nga bafuna ezibajje wa Muhozi nga bafuna ezibajje wa Museveni nga bayoka bagamba ng'oluva bakuwe bukadde 2 komanina bamanyina okugomba komanina obadde ozisuubira Yesu kati tukutuuze nga tukuyitizaawo naye nze kakati nze ekintu kye nsinga okwebaza Katonda kye nsinga okusaba Mukama Katonda annyongera obulamu because nditayalinze ndi musajja mukulu naye ate nkyali n'amaanyi nkyalina ebintu bingi nnyo bye njagala okubeera nga nkola ekyala nga foundation eno tugenda kugigulawo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa February omwaka guno gwennyini nga ekitujuguzaawo nti twagala okulonkinga eri eggwanga nti tuli officially tulina pamiti ekigenderwa kyaffe nti twagala abawagizi baffe batandika okusupportinga era ngenda okutandika enwana eza fundraising naye nze nyini ngenda kulwana kati okutandika ku Easter munina mutabani wange agenda kusooka ayingire mulingi kubanga mutabani ono abadde azaala nga nkube ngumi omwana ono asomedde ku ngwala kati namugambye foundation eno nga tusonda sente zitandika contributing sente njagala oyingire mulingi ate abadde alwana kana kana kayigiza okuwana nga kuva nkakyali mu P6 nikaja nga kakuba katumute kageze kale waliwo kainawo kannawo kasimanya sipaka gym kali eyo simanya luzireyo bayina ni finished business kati omwana namugambye nti mwana wange kakati ngenda kutegeka olulwana njagala unfinished business eno jingire gocho ko kulingira mulingi era njalo kumuteeka mu biseera bya Easter
kati kuba kati akuze musajja mukulu kati ageze mu S5 kala noli munne lwakuba mumpimpi naye naye musajja mukulu ngenda kubategekera olulwana era ngenda kulaunchinga foundation eno ngenda kuzomwezi 2 ngenda kuteekawo platform abawagizi bange zibasindikirako sente kati nina enamba gye ngenda okubasomera ngenda kubagulira bank account nze enwana zino njala kutandika kuzetegekera kubanga nina promotion company balo tebalina kintu kyonna kye bakola promote kujjako kwata sente nakuwa nasasula ebirango nakuba bana ebbanga letukuze kati tusobola okuteeka wati katulina foundation kati ate nga foundation sente ezimu zetwetaaga okufuna tulina kuzijja mu kuteekanwana kati mutabani wange agenda sooka ayingira emiguwa guno omwaka njagala ate kulwana boxing njakulwanako mu Serena njagala okulwana ndeeteko ku ba VIP ba ministers bani bonna njagala mbayite kubanga wano waliwo mikwano gyange abamu nga tasobola kujja ku Freedom City kati njagala okuwona kuno nkutwaleko ku level eya waggulu era retirement siritayaringa nga sinaba kutwala lulwana mu Serena siritayaringa nga sinaba kutwala lulwana eri Ssaabasajja baffe okulwana kwe kwakutamulanga tukwebaza nnyo owagidde ebitone era abavubuka bagamba banyiikire nnyo ebitone kubanga ebitone tebirimba naye nsaba okkirize ayi Ssaabasajja nze kyakera omutaka nkomyewo okumeggana nga bwe kwalinga mu myaka egyakyukanga kakati awo ndyoke nditayalinge nga mmanyi nga naawe Ssaabasajja osiimye naye Ssaabasajja tosiimangako era sisobola kuteekanga mu wansi nze gwolaba ngenda kulwana okukuuka ejjembe ngenda kulwana okufuuka ng'enkula paka nga maze okutuuka ewa Ssaabasajja era Ssaabasajja gojja okuntikula gongambe nti nkutikudde awo nno ndyoke ntandika okulera bazzukulu bo awo nno ndyoke ntandika okutulira abazzukulu bagende internationally kubanga sports eno ministry eina emizannyo 52 ekigenda mu Olympics naye nze kinnuma nnyo nti emizannyo mitono nnyo egiperfectinga oba gituwulira nga gigenze mu Olympics ate nga budget eweebwayo so kati nganze Golola nzize ndaba era nga ngamba tunakola tutya Uganda okweyongera emidaali tunakola tutya Uganda okulaba nga twongera okufuna but sports women and men abali ku mulembe challenge tubadde tusinza okubeera nti tetulina matendekero tulina federation nyingi yo ne association yebo tutrainingira tetulina wano mu bikonde lwaki abaana ffe bagenda babakuba abaana facilities batrainingiramu tebatraininga bulungi nnyo tebalya bulungi nnyo tetumanyi nti omuntu champion atraininga atya bakochi bakyetaaga okwongera okusomesebwamu twongere okufuna so Gola Talent Foundation eno egenda kubeesinga nnyo okulaba nga ebangula twagala okusooka okubangula ku bakochi ba trainers twagala okubangula ku ba referee toyina ngeri gy'ogenda kufuuka muzannyi w'amaanyi nga totegedde basics bwe zitambula era twagala okukwata ku mizannyo gye tulowooza nti gibadde ddaalo mu Olympics wano tulina longo jump. Okay, Golola. Yes. Twogere ku gavumenti nga yo ekubeereddewo mu bintu nga bino ebadde so supportive mu bintu byonna bye badde z'okola. Nze gavumenti ze kyendowooza nti nze tebandabanga sireete. Nze waliwo olunaku olumu mukwano gwange yajja n'agamba yalina essimu n'agamba Golola sooka owulize guliza ka audio kano nabadde ngenze eyo nga abasajja njagala bako ku ssente naye sooka owulirize kaali ka mu luzungu musajja yayogera we would have support Golola Moses but we are worried you might turn another Bobi Wine kati katulinde mugamba kansindikire bambi n'agamba oli musiru okawulidde kakati ateeka kusindikire kaaki kakati uli mutima gwange n'engamba what you are saying like we would have supported but we are worried he might turn another Bobi Wine naye nze ebbanga lyenkombadde mu ggwanga njakoleredde nnyo eggwanga era nze mu bulamu bwange siinaawo kirooto kigenda kwesimba ku bukulembeze kugenda kwesimba ku bwerusi kigenda kwesimba ku bubaka bwa parliament okuweereza kwange Mukama yakuweereza ku bye mu byamizannyo era nzikiriza nti Katonda nga bw'aleeta abafuzi abakulaakulanya naffe Katonda yatuleeta anti kati wano abantu bonna be bazze bawa ssente bafuuse bamaze okufuuka ba threat
either inagenda notandika kuvuma government novuma Museveni novuma biki kugaji become nogulawo TikTok notandika which I cannot and you will never not katabamu bayitawo navuma no Buganda navuma kati nze sakuze bwetu sichi ekyalo ekiroto kyange that's not my brand katate ekyala kyenebaza ku Mukama Katonda nti wadde government nga yo nga state because nga state erina okusooka neeraba abantu ki abali mu ggwanga ono tumuyambyeko tutya naye nga state abantu abaliyo bonna abasinga bamanyi naye bonze tebantereddeewo kabega naye ze kyeneebaza nti ate nkoze n'ebitongole bya gavumenti nga Uganda Tourism era Uganda Tourism yampa ne award number eyokupromotinga domestic tourism nkoze n'ebitongole nga Ministry of Health mfeto nze promoting physical fitness so inze ngazi bana abalala bafunye ku kasete olwangamba mu government ekuyamba ekyalo lwaki ogenda ke wa genocide fene wa genocide twatuuka era nze natuuka ke wa genocide ne mugamba genocide ekyoka biseera byali bya covid nti abantu bonna abasinga bafunye ku kasente ne naffe abalwanyi ffe tutaafunayo kati ate naffe twafiirwa nnyo mu biseera ebya covid bye yaliwo kubanga ffe baffe batutegeka tewalingawo okutegekebwa kwonna era waliwo ne bapromota abakozesa olukujjukujju abatupromotinga bafunayo ku sente nawo ne promoto omu nawulira nti yafunayo miliyoni 9 abala bafuna biliyoni naye oli yafuna 9 era oli nankubira essimu owangi oyo omusajja afunye ku sente abawe ku sente ne mugamba owange oli baba yasaze olukujjukujju lwe n'agamba nti bemba promota bafiirwa kickboxing naye ate ffe bakickboxa bwe twagendayo tetwafuna mukisa nzize nyina natuuka ne wa genocide nasooka ngambuuza naye Golola njagala ombuulire kickboxing yo nageneratinga atya sente kati nze ne mukyokka mubulire ne muga kati engeri gyageneratinga sente akola bwati mukama wange nga bwe nina academy nti ngende ndeeta abaana abavubuka nga bato abavubuka ne babeera bato netandika okubayigiriza ensambagere kisobola okuntwalira emyezi nga 6 ng'abavubuka bano mbatendeka buli naku mu myezi 6 baba bafunye experience esobola okulaga ku kyo kati after myezi 6 njaga ne mbategekera fight bwe mbategekedde fight of course engeri gye nina audience engeri gye nina abawagizi bajja kujja bawagira abantu bano so mukuwagira bajja kusasula sente esente ezo usobola okubeera nga zigeneratinga ne mugamba nti bano bapromota bano obukadde bwenga 5 n'amanya nti Golola ngenda kumuwayo sente bweziti ono nkozese mu advert sente obukadde 3 era ekintu ekitutwetaaga kukola advert nangamba naye kakati ate Golola golowozeza nga academy ate bano bannaabala ne mugamba nti bannanga abala bo bayinza okuba balina ebirooto birala ono nga ayagala kulya kuwuuta ku buugi omulala ayagala kuwuuta ku supu naye nze ndowooza nti singa oba ompadde sente ombuuzizza nti omuzannyo gugeneratinga gutya sente tebaatuwa wadde n'ekikumi kala tente tebampeerako ddala infact jeno yagamba tulina n'obusente bwe tubawawaayo okukendeeza ku muliro kati nga mmanyi bwe tunaava kubanga bwe twagenda baŋŋamba bwe twajja wano jeno buli omu yamuteerako akakadde ku ssimu era buli nze nakwate nava ewa jeno nga nkutte essimu mu ngalo bwendi paka ewaka neŋŋamba ndowooza banazisindika kiro kati bali ne mbagamba bannange kye nagamba kakati ayinza okuba buzeeyi ekiro obunaba bukya ekizokira bwe bwali bukya nasula nkutte essimu paka kati sefunangayo kati essubi lyanzigwako essubi lirikugwako era essubi lyanzigwako ewajeno naye kyenakusaba nenga muleka nsigale nga ntambulira mu movement ekigendererwa kyange nina ambition nina goal mu kutambuza goal eno ne ambition mu maaso eyo nsuubira abantu bajja kumpagira kati ate abawagizi baffe bano balina sente nyingi nnyo ezisinga nezivyeri kubanga nze platform gye nina singa buli muwagizi wange anaaba mpeerezayo sinyise 2,200 oba 5,500 ngenda kuba nsobola okukollectinga sente esobola okubeezawo foundation eno kati abavubuka bano njagala mbaleete ekyala njagala okusomesa physical education dduyiro abavubuka bano njagala kubaleeta mu foundation abeere ng'asoma kati ate ng'afunayo ku kasente buli mwezi ng'asobola okufunayo $10,000 eserizo ngenda kuzijjawa abawagizi wange bagenda kuzimpa abavubuka bano njagala bamale baddeyo mu masomero batandike okusomesa physical education. Golola, as you said, government in Kutia, because we may help Golola. Na hizo turning into another Bobi. Yate yankola bubi nnyo. Omanyi bagamba wali abantu bakwiba enkokola ne bandisoose ne balaba Golola yani.
nzoliya musajja namugamba mpaka audio nangamba oli musiru nkugambe nabadde mu basajja nga njagala kulaba engeri gye bakufunayo kuse naye meeting eyavuddeyo ddoboozi we would have helped Golola but we are worried he might turn into another. So ekintu kinuma ku mutima era nze nkimanyi bulungi nnyo nti His Excellency Yoweri Kaguta Museveni amanyi bulungi nnyo nti ekifaananyi kye nakuwa wali kya musajja oyo bamuyita Haji oyo gwolaba Haji Shadi abasajja abatandika lokobu yampita olunaku lumu nangamba Golola, I see you in the newspaper every day crying to the president. You think the president doesn't know you? Nemugamba, I think he knows. Why isn't he not helping you? Nemugamba, I don't know why. But every day I read in the newspaper, they talk about Golola, you want Mzee to help your Caribbean. Nangami, I want you to stop crying in the media. At least I'll do for you something. And chovola bantu musajja yazimba makagano. Oh my God. Hiranzi. Simanyi naye ko ngamanyizo gabayo ye Museveni. Uyo kati yafuka Museveni wa. Kubanga yangamba tsagala ndeke nkoye bulikana kukulaba mu mawulire oleta bana mawulire ebuwo okabira Museveni uganaka ne lwaki katukutimbire wawo ko tukutekere uko fiti tusobola okukola yo kyonna. Naye nze kimanyi nti ne His Excellency amanyi bulungi. Era nze abantu bonna abatambuli abali ku cabinet ya His Excellency bamanyi okuva ku mukyala Moleka Mukama gwe bankwasa abo bonna bamanyi. Naye nze kye neebaza Mukama nti gwenza okuba teguna bakufuuka mukisa gwange. Naye era kati ekiro Katonda kyemuvuga nti Katonda bw'oba tonnafa teweevuma bwavu. Era ky'ova olaba ne ŋŋamba nti oyinza okusanga luli tebasobola kunnyamba kansigale kankole foundation nja kutuuka ekiseera they will stand with me kubanga bajja kulaba nga sibwaddeewo ate nga nsigadde nzijja mu maaso. Tomanya era ky'obola bati kati nze nzirayo eri abawagizi bange nti kino nze kimu kyonna kyenkola nkikola eri abawagizi bange. Ky'obola nti buli bwempita banga ne Golola otulekedde bagolola Golola otegeseyo bagolola baani Golola twagala otulekereyo bagolola Golola lwaki buli mwezi otegekayo olulwana Golola lwaki kati kyene mu kuteekateeka era engeri gyeni mu kulabisa kawunye mweno omusajja agimpunyisizaamu ndi kubagamba nti kyene mu kuteekateeka nsobola okubeera nga nfuna ba athletes ab'enjawulo nga nfuna abakazi nfuna abasajja. Fighting industry ekyali ntono nnyo kubanga tenaba kuyingira mu bulungi sente. Ekyala ba promoters baffe bakyalina sente nnyingi nnyo ze bafiirwa oba twandibadde tufuna sente nnyingi nnyo tetunnatuuka ku kintu kye bayita paper view. Kati nze fight ze njagala okutandika okukola njagala tutandika okubeera nga fight kawunyemu kyokweri naye nga abasigadde bonna balina kusasula kawunyemu okulaba fight eyo. Ekyo kyongera okuleeta sente. So tetunaba kumanya paper view okulaba nti oteeka fight wano n'abantu abali mu diaspora n'abakati abantu tuli ku masimu nti buli muntu asobola okulaba fight aba asobola okubeera nga asasuddeyo sente. So nganze Golola njagala okulaba nti nkoze ntyo okubeera nga nsigadde mu maaso g'abantu. Nina program okubeera nga nkola TV show okulaga how champions are made. Abantu bonna bajja ne balowooza nti champion bamukola batya. Kati njagala nkutandike nga kawunye mwajja nga ku Monday ne mulaga nti twaleese omwana ono twagala kumufuula champion. N'atandika okuyingira training omulundi gw'ogusooka ne tumulaga nga atandika ne tujja nga tumuzimba tumutegekera fight yo omulundi gw'ogusooka ne tusooka tulaba kubanga nze Golola ndi self made. Bwe mba self made kyegera nsobola okumakinga abalala kyekinkozesezza essomero ti wano wetuli singa nateekawo obuzigo bwa loogi singa bannaye bulina kunfa essente naye nateekawo jimu kati ate jimu saagikufuula nti ya public ayagala yajja okukola njagala lifuuka ettendekero. Golola akatale kekka ku nsonga nga zino omukazi ye wafuna akatale kekka ku bintu ky'omukazi njagalira ddala omukazi naye mu kuteekateeka prayer request zange nina ebintu bye nasaba Mukama ne Mukama Katonda singa bino ebintu obimmaliriza njagala nfune nga first ekwegamba kyesigaza mukwano. Omanye omukwano gwo bwa kabaka bulamba. Omukwano bwa kabaka
bw'olina okuyingiramu nga olayidde okubugondera amateeka gwabwo ate okugagoberera olina okugagoberera so era ebintu ebisinze okuleeta abantu okubeera nga baawukana okubeera nga amateeka atandise obutagagoberera ate ebintu ebituleetera obutatuukiriza amateeka buno responsibility bwe tuba tulina kati njagala nsooke mala okuzimba foundation ate kati olwo omukazi agenda kubanga alina okubeera kubanga ebinaaba bintadde ku mutwe binaaba bikendedde njagala nfune omukazi ng'amanyi okumajinga ng'alina omutima ogulabirira oguzimba eggwanga kyagala kufuna mukazi yeerowoleza mu maka yekka kyova olaba nti nze kugamba singa nayagala kubeera bulungi bwange nzokka kuba abawala bonna bangamba naye kati gola lwaki towasa olina ewaka you have a good home nimbaga yes I have a good home but nenkugamba nti nedda ekinnuma njagala kuzimba ku ggwanga lino nange ngatte ku kirala abakulembeze bibaparticipate nze era esaala zange neewaayo nsigaze emyaka ndowooza ng'esatu nfune omukazi anti kati essaawa yakakati mu bantu bange mikwano gyange kubanga omanyi n'okuwasa omanyi okuwasa tofubutuka bufutusi n'owasa oteeka okubeera nga olwedde olina mukwano gwo gw'obadde naye ngoze omusitaadinga nga naye akusitaadinga kibi nyonyi omukyala n'omanya entegera y'omusajja eri etya entegera y'enfuna nedda kati mbalina naye ndi mu kasengejja waliwo ngani bannange wali emasho tunakola abayimbi mwe balimu abo mu busengejja abayimbi abo boolaba nabo bambi bogenda oteeka mu kasengejja olinamu kubayimbi nali taddemu kusiba naye kugamba siba oyo naye tinaba kumukwatiriza bulungi kubanga manyi yagamba ayagala omusajja oveeri omukwane kati njagala neetegekerezo kekwana omwana oyo so akati bakamugoba akatekadaba kumugoba akyalimu spice abo mukagamba bwebaba bakugambye ku bwana bucutigaalo bo bonna obwana buli awo naye olina okumanya nti omuntu gwenjagala alina vision kati marriage material ekyokka neva naye vision ne goal because nti abantu ekibasinza okubatabula butamanya vision yoli butamanya goals ze obuugi kyobulaba nina kadomola so njagala oli ne bwabajja oba alyatanga amanya nti omusajja alina kubanga bwe nagwa obuugi buno ekibunywesa kintu kiriroko nnyo nti bw'amaanyi buleka amazzi mu mubiri kwegamba tokoowa era nze Gola buli kyenkwata kuba n'omukazi mmoja gye nangamba Gola don't you come nemugamba no I'm waiting to come nangamba I came many times long time nemugamba naye ng'ekintu kyonna kyawuugize okugamba akatalekeka njagala nnyo abawagizi bange nebaza nnyo banaye buli mundaba eyo ne mumpa big up naye kati ne mucollectinga ba friends of Golola njala kutandika kati okukola ebivulu the Gola show nga nzija kujja kubakubira bukuzi muziki nina n'ennyimba zange nina n'oluyimba lwe nakola ne nabyo sinaba kulusumulula you tapping a hot temper nayo ziizi raga ziizi freestyle we clean sing we clean it out lekomulaga lesson lekomulaga man to be the wicked doctor kati njagala challenge geba artist bonna nga bali ku stage yaabwe nga nange ndi ku stage yange kuzina nedda eno kiyitibwa talent njagala abalage talent but you can challenge artists ate nedda buli ayimbye kuliyimba nga ataddemu Golo okuva ku gravity omuduju oyo Golo yamuleeta kuba naye yagamba yayita abawagizi bajje bakwate Walumbe Golola musambe abaana bonna ne Kiba ina akayimba nti njagala omusajja akubanga gundi. So you want to prove gravity that he doesn't know how to sing? No, I don't want to prove him naye. I want to appreciate his contribution because nti omanyi omuntu okukuteeka mu concept ye obo ina value obo ina choli. So addition nti aba artist bonna Rachel K aina akayimba ke yakayimba lemerako beranga Moses Golola kugamba ngamba kana ko kalabanti nemedeko na yete banyo bamuzeyi ne mama Natasha yategedde nti nemedeko atenga kintu kye twagala nti njagala ku empoweringa physical fitness mu masomero
So ebintu ebimu kawunye munga era mumanya abayisaamu. Golola mpanvu bwensala okubeera ne Golola. We may spend a day here. Zero Engineers Official kawunye mu 360 Jack and Tash Jackson Tash mwebale kuweereza gwanga emboozi ya Golola Zero Engineers Official nga tusinzidde wano Kawempe. I say now.